kkooti enkulu etula mu kibangizi ky'ekkanisa ya Gaba Community eyingidde Ssabbiiti ey'okusatu ng'ewuliriza omusango gw'okutta abaana bana mu kifo mwe baali bakuumirwa Kigaba Early Childhood Development Center. Ku Lwokutaano lwa Ssabbiiti ewedde, omuvunaanwa Christopher Okello yasaba kkooti okumwongerayo akadde asobole okunoonya abajulizi b'abalala babiri ku abo abana be yali aleese, ekintu omulamuzi Alice Komuhendo kye yakkiriza. Kyokka ne we butuukidde olwaleero ng'abajulizi bano tebalabikanga olw'amasimu gaabwe obutayitamu. My Lord, in the circumstances, since the remaining witnesses can't be found, we close the defense case. Richard Kombuga nga ye munnamateeka wa Christopher Okello asabye kkooti ebaweeyo essaawa 3 basobole okuwumbawumba okwewozaako kwabwe. So I have given them that time. Ku ssaawa 8:30 ez'olweggulo kkooti ezzeemu okutuula era nga bano bannamateeka b'Okello bategeezezza kkooti ng'obujulizi obuwerako bwe bwakakasa ng'omuvunaanwa bwe yajjanjabirwako ebutabika wabula ng'ab'oludda oluwaabi tebaaleeta bukakafu bulaga nti ono we yakolera ekikolwa kino yali ategeera bulungi. Accused had episodes of mental illness. Nobody here has knowledge as to whether on the 2nd day April 2026 he was normal or not. Bategeezezza nga n'eddagala erikkakkanya obulumi Okello lye yasangibwa nalyo bwe lyekuusa ku kirwadde ky'obwongo nga n'oluusi ebikolwa bye bibadde byeraga nti aliko akabuuza. Bagamba nti singa Okello asingisibwa omusango ng'ensonga eno tetunuddwamu kyandiraliikiriza abantu abalina ab'eŋŋanda zaabwe abatawaanyizibwa ekizibu ky'obwongo. I pray that this court holds that inquiries were complete as to the mental illness, and that if court holds otherwise, shall occasion gross miscarriage of justice. Era bongerako nti ne mu kaseera omusango we gwaddizibwa mpaawo muntu yenna yali alabirira baana bano mu luggya mwe baali bazannyira. N'ekya kamera ezaali ku kifo ekirinaanye awaali ettemu lino mu kaseera abaana we battirwa zaali tezikola, ekireetawo ebibuuzo ku muntu omutuufu eyakola ettemu lino. The cameras were off on that day at the circle. At the renewal circle? Yes. At that particular time, they came on at noon. At noon, 22 hours. Still, the statement of anybody from the manager of this CCTV camera is lacking on record. Era bano bawakanyizza n'obujulizi obwakwatibwa ku butambi nti tebulaga bulungi oba Okello ye yalimu. Rest my submission is here, and I leave it to court to determine as to who participated in this kind of crime. Oluvannyuma oludda oluwaabi nga lukulembeddwamu Jonathan Muwaganya nalwo lufundikidde n'okuwaayo obujulizi obwongera okukakasa nti Okello yalina ekigendererwa ky'okusanjaga abaana bano abana. Accused trousers in prosecution exhibit 16 bore the blood of one of the victims. Era ono akkaatirizza nti n'ebyenkumu ebyasangibwa Kambe akateeberezebwa okukola ettemu lino nti bya Okello ekyongera okumuluma mu ttemu lino. On the recovered murder weapon, the knife, evidence found the DNA of the accused. Nabo bagamba n'omuvunaanwa naye taleetangako bujulizi bulaga nti we yakolera ettemu lino yalina ekizibu ku bwongo. Oluvannyuma lw'okuwuliriza enjuyi zombi, omulamuzi omusango agwongezaayo okutuuka olwokuna lw'anaaweerako ensala ye ey'enkomeredde. Obudde buwungeeredde nga bo bakalaba alaba ba kkooti oba bayite ba court assessors bawadde ensala yaabwe ne bategeeza ng'obujulizi bwonna obuleeteddwa bwe buluma Christopher Okello mu ttemu lino.